kale mwebale nnyo. Amannya agange nze Mwami Musinguzi Patrick. Nyina ebbaala 3, nyina ebbaala embalala bagiyita Ice Lounge, nyina ebbaala erira bagiyita Club Angels, nyina ebbaala ekabale bagiyita Raise Lounge. Tumaze emyezi 7, tuli mwezi gwa 7 nga tuli mu kunyigirizibwa okw'amaanyi ennyo eddala. Because ez'ebbaala zonna nzipangisa buli mwezi $13,000. $13,000 kitegeeza ki? Nti nyina omusolo gwempa buli mwaka nga guggwako. Nyina abakozi abasukka mu 180 mu bbaala ezo 3. Abakozi abo bonna wenjogera emyezi 6 abadde tebakola ki? Tebakola. Kitegeeza ki nti abasinga babagobye mu mayumba gaabwe because obuyumba babadde basulamu bwa $200-3 babagobye lwaga nti basobola kusasula ki? Ba landlord. Bankubira essimu buli lunaku neerere waliwo akedde nga nkubira nanga muzeeyi nsula mu kiyumba kya mbuzi kati. Ekyo kitegeeza nti gavumenti erina okwanguwa erabe bw'esobola otwangula etugulirewo. Kyova olaba twayiyiza ne tukolayo kano ka munywa bbiya ate ka bwereere tugenda kukawa buli muntu anaayingiranga wa mu bbaala zaffe babeere nga banywa omwenge bwe bamala okunywa nga baddamu bakola ki? Bakateeka ku kazifu ne bakazzaako. So twakikoze ng'ekigendererwa okulaba nti abantu banywa kabbiya ne baddamu ne beebika obutasaasaanya bulwadde. Twegayirira gavumenti etuyambe because rent atuli bubi, loans zituli bubi mu mabanka, banka tezisanga good interest rates. So tuli mu kaseera ak'okunyigirizibwa ak'amaanyi ennyo. We tutuuse nti tuli ku ccupa, bw'obeera ku ccupa obeera mu ICU, tuli mu ICU. Twetaaga obuyambi okuva mu gavumenti nga bwe yawadde aba Uganda Hotel Industries Association. N'endala ng'abasomesa babawadde $2 naffe tetugaye twetaaga ssente za bwereere bazituwole ne ku interest y'ewansi batuweeyo emyaka 2 nga tuli mu accident tusasule luvannyuma tujja kusobola nga tulina ebirala bye tukoze eki bye tutandiseewo naye nga ekikulu ennyo batuyambe ebbaala bazigule tutandike okukola tuli mu concerned tujja kwekuuma okusinga n'abantu abali mu kikuubo oba mu taxi n'ebifo ebirala bye baguddewo because bw'obeera mu saloon contact y'omuntu akukwata mu mutwe ku face they are happening tubeereyo bulijjo. So ffe tulaba nti tusobola okwekuuma ennyo okusinga abantu b'omu saloon, abantu abali mu kikuubo, abantu abali mu arcades. N'ekirala tuwa abakozi bangi emirimu gavumenti ekitunulemu. Nze kankugambye nyina abakozi abasukka mu 180 mu bbaala 3. Nyinza okuba nsinza Kampala Road yonna amaduuka gonna agali awo. So gavumenti etunulemu bazzukulu baayo Museveni abatunulemu abazzukulu bali bubi bakaaba babagobye mu mayumba tuli bubi nnyo era kwekubira omulanga mu ssaawa eno mwebale nnyo mwebalire. Masiki munywa bbiya eno nga bwe nakulabuulire mu kusooka bw'oba oyingira mu bbaala tugikuwa ng'erina kubeera nga nkoze eki nga nzigale. So bw'otuukamu tugikuwa ku mulyango ndikulikodinga then bw'ogenda okunywa n'okola ki n'okafuna n'okwata kabbiyako n'onywa bw'omala okunywa n'oddamu n'okola ki n'osibawo oddamu n'osibawo n'obeera bulungi nga bwendi. So kamunywa bbiya kamunywa soda bw'oyagala okozesa straw era ne straw za bwereere byonna tugenda kubiweera bwereere bakasitoma baffe. Masiki si za kutunda za bwereere era ebbaala zaffe eza lebbula zonna twafunye omukozi omu agenda ozitukolera tugenda kuzimugulako tuzigabirenga bwereere ku miryango. Amanya gange nze aliho Meloni aga bizinesi Lady Fifi bar Makindi. Omulamu ogutuleese wano leero ekituleetedde okukola conference ow'ekitiibwa pulezidenti waffe yagenda n'ayogera juzi mu be yasobola okugulawo ffe teyasobola kutulowoozaako ate n'avaayo n'agamba mbu tetubeera soba. Ate omulamu ogutuleese wano kwemulugunya muzeeyi atandika ati ogamba mbu tetuba soba tosobola tunula muntu nga nze ogamba mbu siri soba. So n'obwekyo kyekisinze okukola ki otuleeta wano. Mwene embeera gye mpiseemu challenges empiseemu okugamba saawa zino siina na kamotoka. Mukazi eyali alina akamotoka ke kamotoka wa karantini nga bakateeka mu karantini nakasinga ewa Manelenda emotoka najigwa $4,000,000 yagitwalira $10,000,000. Challenge endala abaana be tukozesa bali bubi nnyo
tugezesaako okuyamba abaana buli njiri yonna naye tutuuse okukola ki tutuuse okulemererwa abayimbi bano bo Museveni nga bamanyi bano abakola zilungi talowooza mbu beebo bokka abayimbi abasinga bonna babadde nga balya ku bbaala zaffe abayimbi bakubira essimu bamuzeeyisa ennyendo bambe nakubira essimu nagamba mukwano gwange nga nakukoleranga bulungi nga ngenda asula enjala nkoze ntya nyamba n'olaba omusajja omukulu noonoonya ekyokukola nekikubula ng'olina omuyamba the challenge zingi ze tusanze kati muzeeyi tukoowoola tutuuse okulemererwa tulemererwa tutuuse ku ssaawa ey'okuwanika abakozi baffe bali bubi abantu abaali batuyambako bali bubi tuyambe bogulewo ebbaala bw'oba tosobodde kugulawo bbaala mu bino ebiseera tutereko kalooni kisasula mpola mpola tusobole okukola ki tusobole okusasula abalandlord ennyumba ze tubeeramu si zaffe bamanerenda batandikise dda ebintu byaffe okwagala obitwala bataddeko dda enkufulu zaabwe balandlord batumanja te landlord asobola okugumiikiriza mwaka mulamba nga tomusasula wagamba wateekayo ssente zituwe tugira tukola tutembeyo obugato nga bwe tusasula ki nga bwe tusasula ku renti muzeeyi tuli bubi vaayo naffe otulowoozeeko oleme gamba mbu tetuli basoba tuli soba nnyo sobola kubanga nkozesa abazzukulu bo abasuka mu 10 nove n'ogamba mbu siri soba mbeera soba nnyo nnyo kyenkola amba nkikola bisi zaffe zirimu ssente nnyingi tosobola gamba muno tetuli ki tetuli soba kwemulugunya kwenyinanze asika omuntu okwekwatako ne munne oba ne beewahaaga ate nga omukulembeze si byebintu byemugenda kipuliventinga bw'aba alaba ng'ekyo ekya music kyekisinga okumutabula music tusobola okugira nga tumuleka nga tutunda bbiya tekigamba nti n'omuntu yenna abeera mu baala abaaze kukwata mune haaga si bwe kiri sebo abantu abanywa omwenge bantu bavunaanyizibwa nnyo babeerawo nga banywa omwenge gwabwe babamu banyumya balina famire zaabwe baze kunyumya nazo abalala baze kukolawo ka meeting tekitegeeza nti no mwekwata haaga abo be mulaba abakwata haaga si bwe kiri bwe bagamba nti no tusazeewo tukola bweti abantu be mulaba banywa omwenge batuwuliza nnyo bwe mugamba nti wano kola bwoti tekako masiki bwoti kola bwoti sembera bawuliriza sigamba nti basiru bategeera nnyo bantu bavunaanyizibwa bantu ba mu maofiisi abo be mulaba abo batagala mu nkubo baba tebanywedde mwenge gwaffe baba banywedde ebyo ebiragalalagala byabwe mwene mulowooza nti no naatamidde mwenge omwogezi w'ekibiina oba abapulezidenti abakulira ekibiina kino ekya Lebo nti omuntu alina okujja mu bbaala alina okujja mu nationality oba passport okuyingira ebbaala ate most of the times abantu abasinga oba okusaasaanya ensimbi be bano abakolera mu kikuubo nga nationality tatambula nayo kino mugenda kikola kati nga lwaki abatatambula tewali omulembe we gwatuuka bw'oba ng'ofunye accident bakumanyira ku national ID tewali muzi neena ku muntu atambula nga talina national ID mu photocopy tekiriyo ekyo bakulimba buli omu abeera ne national ID ye muki mu nsawo obubaka bwange obusembayo muzeeyi Museveni president ow'ekitiibwa tulowoozeeko nkiddamu mu lulimi lwaffe muzeeyi tulowoozeho tuli kubi baamane ndaba muli batwale ebyitu tuli kubi kati twakutuuka n'okusabiriza imagine omuntu eyali akola ye kati saawa zino basobola omuwummuzaamu like ng'emyezi 3 nga takola n'abaawo naye kati mwaka mulamba tetukola omanyi kyekitegeeza nga omukazi yasulanga wabweru n'osiiba wabweru ng'okola onoonya ssente bwe bwaka bwemuwa atulowoozeko naffe tuli bantu oba ffe atunoonye tumunyonyola ekintu ebbaala kyeki kuba kirabika bwe oba olaba mu kwogera yakikwata bubi si bwe kiri tusobola okukola ki okimunyonyola nga atuwadde obudde ne tukola ki ne tumusinkana kyekyo kyetubadde tukola ki kyekyo tubadde tusaba. Amanya gange nze Dr. Innocent Nahabwe nze nanyini ebbaala gye bayita 911 kale simanyi oba ekyaliyo kubanga batugalako dda naye bino bye tubaddemu ebya Legit Bar and Restaurant Owners Association tufunyemu obuzibu bungi wakubeera nga batugala ate bwe batugala tebatuwa ne time
tetumanyi oba ddi bwe tunabala tugulawo. Bwogera n'otunulira bizinesi ze baguddewo olaba ezisinga obungi ffe tusingako biki bye tusobola okukolawo okulaba abantu tebasaasaanya bulwadde. Kubanga bw'oba ogenda n'otunulira ng'amaduuka, masaluuni, biki, abo bantu abasinga tebalina control ku bakasitoma. Ffe ng'amabaala tubeera ne babawunsa, teri bizinesi endala ebeeramu security nga bwe tubeera. Tubeera ne security ate tulina obusobozi, so tusobola kugula sanitizer, tusobola kugula masiki, tusobola abakozi baffe tubamanyi, n'abajja bayingirira omulyango gwe gumu bafuluma omulyango gwe gumu. So ffe tulina obusobozi obusobola okulaba nti no buli omu ajja mu bbaala zaffe yeeyisa bulungi ate n'atasaasaanya bulwadde. Tusaba gavumenti tunulire nga bizinesi endala. Tusaba gavumenti abanasayansi abo abawabula omukulembeze batukirize tubasinkanye tukolagane nabo tulabe engeri gye tusobola okukolamu naffe kubanga buli omu bamuguddewo okujja kwaffe. So tubale tusaba n'obwewembeefu bwonna batukirize tubeere nga tusobola kukola. Tulaba mwene embeera abantu bangi abafiiriddwa muri industry, actually sector ya industry, muri abayimbi, muri ba promoters, ate nga waliwo akasente akafulumye nammwe tulaba mukoze ekibiina oba kibaddewo abantu basuubire nti mubala akasente ka gavumenti. Tetubala akasente kubanga n'akasente ke bantuwadde nga bwe tubagambye tulina amabaala 6,000 kati ne batuwa biliyoni 2 biliyoni 10 bameka abajja zifuna singa ffe batugulawo sente tusobola kwekolera sente zitubeesaawo. Ate tetwagala kutugulawo nti no tukube nga bwe tubadde tukuba batugulewo tukole nga tuli batono abakasitoma babeere batono tugoberere SOPs tugalewo mangu nga kafyu tenatuuka. So byonna tubikole okulaba nga tusigalawo nga tubeerawo naye ne bizinesi nesigala nga weeri ate ne bakasitoma baffe nga tebakosebwa. Amannya bampita Bijou Fortunate. Ndi omu ku ba members b'ekibiina kye bayita Bartenders Guild, Uganda Bartenders Guild, nga muno mulimu abaana abadde bakola amabaala, abaservinga, abawaiter, abawaitresses. Naye nga bemumanyi nti okuva lockdown bwe yaliwo mabaala ge gasooka okugalibwawo era nabeera nga tebakola myezi kati giringa 7. Era leero tubadde ne ka press conference baba owners nga boogerako nti abaana bali bubi nnyo, emirimu tewakyali, babagoba mu nnyumba, tebalina ngeri gye bafiidinga abaana baabwe, abamu n'abazadde. So gwe mulango tukubira eri gavumenti otuyamba otuddukira. Waliwo SOP ze boogeddeko mu press conference waggulu promising ozigoberera n'okugondera curfew, okubeera ne masiki, okusanitizinga buli luvannyuma lwa muntu ng'avudde ku meeza, okendeeza numbers z'amabaala nga bwe zibadde. So tuli willing okuparatinga senga basobola okuwulira omulanga gwaffe. Waliwo campaign gye twakola nga bolaba emabega n'ekipande ekiriko, twalina campaign nga tugiyita the taps are off but the tips are needed. Kati tusaba buyambi. So muwogo mulanga twatandika eyo campaign, waliwo abaatudduukirira ne batuwa ku sukaali, ne batuwa kawunga, then tugezaako kugagaba. Tekaamala kuba byali bitono nnyo naye twagezaako bigaba mu ngeri esaanidde. Then tubadde ne meetings era ne Ministry of Labour badde batuyitanga ne tugenda mu meetings ne boogera ku fund gye bagenda okusetinga okuyamba abaana okwewola ssente ne bazizaayo naye nakyo kirinze kituuke mu nkola. Nga bwe mumanyi nti ffe twasooka okugalibwa nga COVID yakabeerawo, abaana bangi badde ewaka
mulimu abalenzi n'abawala, mulimu abaana ababadde beewerera nga besasulira school fees bakola part time then ne bagenda ne basoma naye olw'okuba nti tewakyali ngeri gye bayingiza ssente bonna batudde waka abaali bali bize mu mirimu kati bonna bali waka abamu babakoze embuto omwana akubira nagamba bannange leero mpezaayo ng'omutwalo siwali kyakulya ewaka oba abalala bazadde already tewali ssente nange kennyini sikola kuba nange nali nkola mabaala naye nange sirina ngeri gye mbadduukirira twagezaako kukwasaganya akatono ke tusobodde naye era nange ndi muntu nina we ntuuka n'enkoma katusaba gavumenti naffe etuwuliriza omulanga gwaffe bwe tuggulawo nga tannaba kubaawo ddagala oba kikyuseemu tetugenda kukkiriza abantu kuzinira mu bifo byaffe tugenda kukkiriza abantu kujja kunywa bunywi bagende basisinkane badde waka okuzina kuleeta okwesemberera tetujja kusobola kikontrolinga so muzika waffe ajja kuba wansi nga wakuwuliriza buwuliriza si wakuzinira ku mazina nga bwe kibadde ekyokubiri badde baagala okutegeera ensonga gye tugenda okutambuzaamu ebbaala singa tuba tuguddwawo ekisooka kitwale nja kujja mu mabaala gaffe nga tayambadde kakookolo ne bwoba onaakajjako ku mmeeza wootuuse we tukuwadde twagala tukakase nti bw'oyingirira kubanga osobola okubuuza omuntu ne mubuuzaganya bw'oyingirira akakookolo olina okuba nga okayina tugamba nti byayingira alina okunaaba mu ngalo wayingirira ku mulyango gwa ebifo byaffe bajja kubaawo okunaaba mu ngalo n'okuwa sanitayiza tugamba tujja kupima ebbugumu erikulimu bwe tusanga nga ebbugumu lyolina lisukka ku kipimo ekikkirizibwa tujja kuwaayo mu b'obuyinza mangu ddala nga bwe kisoboka ogende onoonya obujjanjabi tetujja kwagala ogende oddeyo wammwe ate otambuze bulwadde buno tugamba nti buli anajja okuyingira ku mulyango tugenda kubaawo n'ebitabo ng'era bwe mukirabye wano nga tuyingira waliwo ekitabo mwe tuwandiika erinnya lyo naye situjja kuwandiika buwandiisi linnya lyo kubanga oyinza otuwa ery'ekiwaani tujja kebera ku national ID yo oba passport yo tulabe erinnya lyo tulabe gy'obeera tulabe passport namba yo oba etisimu yo tubiteeke mu kitabo kyaffe anaabaganye olw'amalala ng'agezaako awalala ng'agunywera ewaka nga bwe yalagiddwa tugamba nti abantu abanaaba mu bbaala bajja kuba tebasukka mu 50% oba kimu kyakubiri ku bantu ababadde mu kifo ekyo naye ng'ate tujja kutundira wabweru so si munda mu bizimbe kubanga munda mwetaagamu empewo enzungu ate eyongera okutambuza obulwadde obwo twagala tukolere mu byererezi amabaala agasinga bye gayina tujja bikozesa okuteekawo entebe eziri ewabweru abantu batule babeeko ne bwebanywera tugandi music tujja mukuba naye tujja mukuba ng'ali wansi nnyo decibels agande kuleekaanira abantu okubawaliriza okwesembera abawuliziganye ajja kuba ng'ali wansi netugamba nti emmeeza entebe n'ebifo ebirala byonna omuntu wasobola okukwata tujja kubeera nga tubisanitayizinga buli kaseera okulaba nti singa wabaawo akuttewo akalwadde kafa tugamba nti abakozi baffe bagenda kubanga obudde bwonna balina masks ezibayamba okuba nga tibatambuza oba tibafuna bulwadde buno obwa covid era nga tunaba tutuuzizza abantu tujja kakasa nti waliwo ebbanga erimala ekitono ennyo mita 2 okuva ku mmeeza emu oba ku ntebe emu okudda ku ntebe endala tusaba nti singa batukkiriza ennaku zino .com yatuleetera ensasula ennungi titukozesa cards eza mobile money oba swipe cards tujja kukozesanga ezo okusinga okukozesa ssente naye ne tugenda okukozesa ssente abakozi baffe bajja kuba balina gloves ezibayamba obutabeera na kufuna bulwadde nga babuyisa ku mpapula zino tugamba nti tujja kuba n'abakuumi abamala mu bifo byaffe bakiwagi bonna ababa banywedde ng'omwenge gubajooga mangu bwe tukulaba ng'otandise okwogera ebitakwatagana abakuumi baffe ab'ebyokwerinda bajja kukuyambako bakufulumye ogende ewuwo
ogande kuleetera abantu bala bulwadde onaaba okizzeemu ne kifuuka kalombolombo abambambala tulina enkola yaffe eweereza ekifaananyi kyo ku bbaala endala ku mukutu gwaffe nga bonna tebakyakukkiriza kubanga bw'oyinza okubanga client omuzibu nnyo okubeera naye tugamba nti tujja kubeera nga tugezaako nnyo nga bwe kisoboka ate tukituukirize okukwata ebiseera bye tulina okukoma okutunda nti bwe twatandisa essaawa 6 bayi ssaawa 2 ekinene enyeeza ekiro tube nga tuggaddewo tukwatagane n'essaawa za kafyu omuntu asobole okuba nga adde ewaka bino bye tusaba omukulembeze ne gavumenti gy'atwala balowoozeeko ate batuwe n'omukisa twongere okubyogerako bwe balaba nga bisoboka batulage ekitasoboka ebisoboka bino byo tulaba nti bisoboka ekitasoboka bakitubuulire twongere nakyo okukisalira amagezi tukizeewo tugamba nti sekita yaffe enyigiriziddwa nnyo emyezi gino ekigenda mu 7 bwetayambibwa gavumenti nebaako keetuwa ak'omunsawo akatusobozesa okwongera okugjayo bizinesi yaffe eno egenda ng'efa ne katuyamba okututaasa ku mamabanja ne katuyamba okuteekawo bizinesi empya endala ng'omukulembeze wadde agamba tugenda kuba tuli mu kaseera akazibu ennyo ketutayandiraze gendamu naye nga tumanyi nti jjajja waffe atuwulira ate atusaasira naye ng'era asaasira n'eggwanga lyonna kubanga yatetekanira obukaddaana n'okusoba obuli mu Uganda. Abamabaala aga Lebra oba Legit Bar Owners Association twadesigninzeeyo ka mask ke bayita munywa bia oba munywa soda oba munywa mazzi nga bwe oyagala okunywa onywako bw'omala n'okola ki oddamu n'osiba n'osirika. So twegayirira president tuli very innovative mu budde buno tudesigninze era buli bbaala yonna eri under Lebra egenda kubeera ng'eyina kamasiki kano ak'abanywi b'omwenge oba abanywi ba bbiya obutasiiga bulwadde obutasaasaanya bulwadde. Tukola ekyo lwakuba tulwanirira abakozi baffe abali mu obw'amaanyi abatakyakola emyezi 6 babagobye mu mayumba gaabwe batuluma banka zituli bubi. So muzeeyi buli kyonna ekyetaagisa tukikoze tukwegayirira ese kwegayirira tuyambe mu kintu ekyo. Weebale nnyo weebalire ddala. Weebale nnyo ssebo bannamawulire abali wano nkiddamu mu Luganda omukulembeze waffe omulungi Mwami Yoweri Kaguta Museveni tukwebaza olw'okulabirira eggwanga n'okutukulembera mu kiseera kino ekya COVID. Nsaba ssebo okukutegeeza nti amabaala gwe golowooza nti ga batamiivu tisebo tetuli batamiivu ffenna. Nze kamwa koogera sinywa na mwenge naye eno bizinesi ebeezaawo bazzukulu bo. Amabaala mu Uganda gali 6,000 agamanyiddwa. Amabaala ago abaganyulwamu oba betuwa emirimu direction bali 2 miliyoni. Kati emabega waabwe nabo bayina abantu abalya kasente ako ke bafuna mu mabaala. Wonna bw'obala abantu abaganyulwa mu mabaala gano ziri 6,3 miliyoni. Ate abo bokka betumanyi betutegeddeko okwo kwe kuli abalimi abalima omuwemba ogusogolwamu omwenge, kwe kuli ab'enkoko basapulaya, kwe kuli bano abatambuza omwenge mu makubo nga bajja batusaplayinga. Abo bonna kwe kuli n'abasomi abasoma. Tulina abaana abasoma mu university tebalina bazadde beeweerera naye ajja n'akolayo omulimu ku bbaala zaffe n'afunayo ssente n'asobola okusasula school fees. Sebo amabaala gano ge mulowooza nti ga batamiivu sebo gakontributinga kinene nnyo ku ekonomi ya Uganda. Tusasula emisolo. Ebbaala zino turnover yazo ya trillion emu. Okay? Era naye esasula emisolo. For example, emisolo gye tusasula bw'ogibazaamu ziri emisolo bilioni 2.8. Okay? Eno industry y'amabaala industry nene
nti industry ya trillioni 2.5 lwakubogaddewo amabaala kwegamba abakoseddwa bw'obalamu trillioni 2 obuwumbi trillioni bwebuwumbi trillioni muzimanyi obusiriivu 2.5 bwe bukeseddwa olw'okuba bbaala zigaddwawo tezikoma bukomi ku bantu kujja kunywa bunywenge. Mukama wange Vice Chairman yagambye nti mu mabaala muno tulinamu abantu b'obuvunaanyizibwa ba MP ne baminisita b'oluusi bajja ne basinkana mabaala nga baagala kutula ddiiru baagala kudisikasinga bintu by'amagezi. Baala tetugyamu buzi kutamiira abalala balina stress. Saawa zino bw'obuuza abantu bangi okulwanagana ewaka kweyongedde olw'okuba omusajja adda ewaka tatamidde kwegamba era waddugala yalabawo ebizibu yabiraba ekivaamu nga luyi so nga ate luli baala bwe zaali nga nzigule ye bw'anywa omwenge gwe nadda ewaka aba akooye yeebika bwebisi omukyala ne bw'ayomba akye yaba yeebase ssebo mukulembeze waffe ebintu bino bitunulemu okusinga ne wookomezza ng'olowooza nti tuli batamiivu butamiivu amabaala gayamba kinene nnyo. Ebaza omukulembeze Yoweri Kaguta Museveni ku mbeera gye yateekako n'okuddukirira abantu ne tulabika nti kino ekirwadde kya COVID twasobola kukitangira in time yadde kitwafekitinze naye si nnyo. Ebbaala lyange baliyita Texas Club Nsambya ndi single mother kati nyimiridde wano okwogerera abasingle mother bannange abali eyo ababadde baddukanya amabaala. Kati ebbaala kyekintu ekibadde ekyanguyira omuntu aba alina obuzibu bungi n'asobola okutandikawo ne bw'aba teyasoma ng'asobola kuwala ecupa 1, 2, 3, 4 naye ekisinza okutuleetera obwennyamivu n'okuwulira nga tuweddemu amaanyi. So president bw'abadde awa speech yagambye nti amabaala g'abatamiivu. So okukola ebbaala tekitegeeza nti gwe mwennyini oba mutamiivu oba oba ogenze kunywa omwenge. We just do businesses to earn some income. Tugenda kukola nga business endala bwe bazisetingako. And for instance, amabaala gaffe tubadde tutaddemu ssente nnyingi nnyo Museveni kyatasobola okukkiriza oba the government kyetasobola okukkiriza. Naye batulabirako ango nti baala z'abatamiivu. It's not how they think. Ate ndowooza understanding y'ebbaala we are not in alcohol selling. To selling entertainment, comfortability. That's why omuntu sobola kurentinga ennyumba y'omuntu ng'erina bad shape. Naye n'osobola kugishapinga in a way whereby somebody could come sit ng'aze kunywa ecupa emu n'anywa 2 oba 3. Kati tulina challenge nga 10 zisijja kwogerako n'emalayo. Naye engeri gye tubadde tukolamu amabaala ow'ekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni tubadde turentinga ebifo by'abantu nga birabika bubi. Kati n'okola kye bayita contract oba etegeregana wakati wo ne nannyini kizimbe oba myaka 5 oba 10. Kati gwe n'ogenda n'omanya nti nyina ettaka lyange kuba ogenda mu banka tejja kuwa ssente togenda kukola mbaala. Banks ewafandinga bus. So ogenda n'otunda ennyumba yo oba n'ogenda mu banka n'osinga ennyumba yo gy'osulamu. N'omanya nti singa nteeka wano biliyoni yange y'essente within 1 year nja kuba nkoze amagoba ga miliyoni 50. So nsobola kuba nga nzayo mu banka n'abaana bange ne basobola okusoma. So wayogedde ku ky'abaana kudda ku masomero. Kakati ffe ng'abanannyini mabaala nga ffe ba single mothers. For instance nga nze nyina abaana 6. Omwana wange asooka nga bwe bagambye waddeyo abaana abamaliriza ba candidates. Omwana wange asooka ali ku university omwaka ogusembayo addako ali mu senior 4 addako ali mu P7 n'omulala ali mu senior 6. So kati abalala be badde bakyali wansi ko. Kati neebuuza omuntu atakola for 6 months kati sente zibazaayo zo bamalirize bye balina okumaliriza zinaavaawa. So wali abalala bali nga bannange. Then ekirala challenge tulina mu mabaala eri nti tetumanyi oba ddi lwe tuddayo okukola. Wakati we wamaze okwogera abalandoozi batukubidde amasimu temulina hope yakuddamu kukola ki
kukola. So sijja kutereka ebintu byange nga nkulinze paka amabaala wegana bagakola ki gakuddwawo. So bali mutugobaganya batusabye sente kati banka etubanja tina okugenda kutunda ebintu byaffe. Twandibadde tusaba omukulembeze w'eggwanga otulowoozeeko engeri gy'otulowoozaako si bwe tuli. We are big investors. We've invested a lot of money mu bars. N'abantu betulabirira nze ng'omuntu omu mu bbaala lyange nyinza kuba nyinamu abakozi abasukka nga 8 kuba oba olina okubeera electrician buli kintu kyonna kyolaba ekikozesebwa mu ggwanga kiva waffe. Ekyokubiri kati nga hotelu zewagamba zisigale nga nzigule amasanyu agabadde gatwala abantu mu hotelu zogenda kwebaka badde basookera mu mabaala. Tubadde tuyambako katono abantu ababali mu jamu bwe mukwata gamba let me stop at Texas mfuneko kabiya kamu bubiri jamu ejireka endeera ngenda waka. So abantu beyongedde stress buli kimu kyonna kiri awo kiri bantu kibali mu bulago. Then nga sinabakwerabira kati badde neebuuza juzi nagendako mu kikuubo nensanga mu kikuubo amakuba gayingira mu kikuubo gamanyi there are many. Tewali wonna maintaining SOPs. Tewali wakunabira mu ngalo, tewali sanitizer naye ffe amabaala tusobola okubeera ne geeti eri emu eyingiza abantu ate ng'ebafulumya. Waliwo awandiika abantu abayingira abanaaza mu ngalo abasanitizinga aenshuwaringa nti balina ne masiki kuyingira mu baala. So mbadde ndaba nti ffe tulina obusobozi obusinga ebintu ebyo ebigule okusinga ne basaluuni. Nze sinala okulaba awantu wonna bizinesi enzigule ezitusinga kukola ki okusobola okulabirira abantu ate tubadde tubalabirira nakusinga kuba kye tusobola okutunda mu bbaala tutunda buyonjo. Omuntu obuyonjo bw'atalese waka oba oyagala busange wo osobola okutundirako ecupa ya soda. So wekitiibwa tubadde tusaba otulowoozeeko batuweeko ku soft loans nga balandlords bwe batuba tuli mu bulagwa right now. Batuwe ku soft loans tusobole okukiryalinga balandlords masanyalazi tufuneko n'ekyokulya meanwhile we can wait. Naye kati apparently tetulina busobozi bugamba kati changing from bars to other businesses because we had invested a lot of which we cannot lose. Kwa tosobola kugamba nti kati kanziteeka amatafari ganateeka ku nyumba ya gundi nga tunde then ntandikewo ekirala. So olina otuwayo obuyambi for now netusobola kwebeezaawo meanwhile we can wait. Thank you very much. Yumbeze mulaba balandlord bonna bagala fulumya bintu byaffe ate ebintu bye bafulumya bintu birimu ssente mpitirivu. Kati muzeeyi tukusaba wonna wooli ow'ekitiibwa ndeka kutulanga bwe wayogedde mu ffe tetubangako soba tosa kutunira mukazi ngange n'ogamba siisoba nsobola okukozesa abatukulu bo abasuka mu bisatu n'ovaayo n'ogamba sirisoba. Abantu abanywa omwenge bakikwata mubi tutegeera si kugamba nti tetutegeera. Ekintu okunywa omwenge kiringa nga bwola nti omuntu ogenze wali n'onywa soda. So njagala otulabe naffe otubalemu amagezi osobola okubaako ky'otuyamba nga bwewagambye wataddeyo ssente z'abatica beewole naffe tusobole okwewola mu kibanja mpola tubeeko kyetukola ki kyetwekolera. Nze ebyo bye byange. Yes, amanya gange mpitibwa Umar Bulega omukulembeze w'ekibiina ekigatta aba bouncers mu Uganda. Nange nzizeeko wano ku Admostria Kololo kubanga babadde bampise bannannyini bifo bannannyini mabaala nga tulina obuzibu naffe nga ba bouncers. Titukubye omulanga nga tukubira gavumenti omulanga okuva lockdown yabeerawo paka olwaleero. Titulabangako buyambi bwonna buva eri gavumenti. Abantu babadde basaba ekyokulya kyabula. Then netusaba batuteekeko mu gundi mu bitongole ebikuuma ddembe ebirala kubanga gwe mulimu gwe tukola kyagaana. Netusaba nti batuyambe batuweere ssente mu sako yaffe nga ba bouncers tusobole okwetandikirawo emirimu emirala kyagaana. So nange olwaleero wenze wano ku bakama bange nga ndaba bakaaba nange nentwala omukisa nenkaabira wamu nabo. Nti olaba bo bakaabi bakama baffe abaali batukozesa naye ate olwo ffe be bakozesa. So n'olw'ensonga eyo ku lw'aba bouncers mu Uganda mutulaba bulijjo nga tukola nga tukaaba tusaba obuyambi buganye. N'olw'ensonga eyo twasalawo tugende mu nnimiro nga twegulidde akataka kaffe ku ssente zaffe zitusevinga ne tukagula nga tumanyi gavumenti egenda kutuyamba etuwe ku nnima
enzungu etali eno eya mukono nakyo kyagaana. So nange olwaleero ntwala okusaba kwange eri gavumenti naddala pulezidenti waffe omulungi tewatwogeddeko nga bakanyama babawunsa. Bano abasajja balinga boolaba empologoma bw'ozikwata n'ozisibira mu kiyumba n'otaziwa kyakulya zituuka ekiseera ekiyumba ekyo ne kizimenya ne zifuluma, naye bwe zifuluma zisobola okulya abantu oba okulya embuzi. N'olw'ensonga eyo ffe tuli empologoma twetaaga okutuyambako, tetwetaaga bannaffe bano ate kuvaayo, kubanga kati wuuyo bagambye weeks 2 ze batuwadde, batuwoninze jjo ku ofisi yaffe nti batuwadde weeks 2. ne tubagaba bannange kati weeks 2 ze mutuwa ffe tugenda kuba obuyambi tubujeewa. So tusaba pulezidenti otuyambe olowooze ku babawunsa nga bw'ogenda okulowooza ku bannannyini bifo ab'amabaala ne babawunsa balowoozeeko, nga bwe mwalowoozeza ku bapromota ne babawunsa balowoozeeko, kubanga ffe abantu abaffe ndowooza tewali we batakola mu bifo byonna mu Kampala. Ebifo byonna ebisanyukirwamu tekubeera Uganda Police, kubeerako bakanyama abatali bamukwata mundu abakola emirimu gya doorman, surveillance ne bodyguard. So tubadde tusaba naffe okusaba kwaffe kuyitemu pulezidenti otunule mu nsonga yaffe nga babouncers tweyanzeege. Where we interfaced with the coordination team which forwarded our SOPs to the scientific committee and the Ministry of Health. We have submitted SOPs that we think can ably help us as bar owners carry out our services at a much reduced pace, whilst ensuring that we don't deny a livelihood to the millions of people, especially the youth, who are benefiting from this sector. Our SOPs include all patrons wearing face masks before admission, setting up entry points like you have seen here, where we must wash and sanitize before we get admitted, where we shall measure temperatures, and those above 37.8 will be denied entry, and we alert the concerned agencies to handle these people, because leaving them to go will become another case of allowing people who are sick or presumed to be sick to go back to the community and spread the COVID further. So if people come and they are 37.8 and above, we shall alert the authorities and we shall need them to go to the health centers. We also want to register clients, names, telephone contacts. If you come and you don't have a national ID or a passport or contact address, we shall deny you access. We also intend, as an entity, to operate at least below 50% of normal capacity to allow for sufficient social distance and crowd control. We are going to discourage indoor seating at most and encourage outdoor seating, which minimizes the use of ACs, as the President has been saying over and over, and the scientific committee has recommended abandonment of the air conditioning. We want to ensure that loud music is not played, because we have seen that when music is loud, people tend to get close to each other so that they are heard. So we want to have minimal decibels to ensure that people can talk without necessarily congregating. We want to ensure that there is a 2-meter distance between tables, and people will not be allowed by our security teams, the bouncers in the bars, to congregate. Where we find that there is a breach, such a customers will be requested to leave. And where they refuse, they will be forced to leave. Tables, chairs, counters, and other areas which may be used as contact points will always be sanitized when people come and when they leave, to ensure that there is proper sanitation. Our staff will always wear face masks when they are serving and remove them when they are alone, to ensure that they get enough oxygen. We want to encourage
like we have been doing even before COVID, cashless transactions. This allows us to minimize the spread of COVID through the paper notes and also helps us to control our financial management. We shall ensure that curfew hours are strongly and strictly adhered to. If we are given an opportunity to operate, we want to ensure that there is a minimum closure time of 7 and at most 8 to allow people a 1-hour time to leave our facilities. And when it comes to 7, we shall alert people, the patrons, and at 8, we shall be closing. That one gives time to people to get home before the curfew time. We can do this because we know the cost of bleaching is higher than the cost of compliance. We have tested repercussions that have happened to us. Like the Secretary General said, our business is a symbiotic business. It touches the border, the special hire, the MC, the DJs, the entertainers, the farmers, the producers of eggs, milk, and other things. They are all affected indirectly and directly by our closure. We know it's difficult to ensure sobriety, like the President said, but we want to say, we want to take on the challenge and see that sobriety is maintained, because not everybody who goes to the bar goes to drink to get drunk. We want to clarify that people go to the bar to cut deals, to meet old friends, to socialize, to kill the boredom, to avoid the jam. So many things happen in the bars, and they're not all negative, there are some which are very positive. And we appeal to the powers that be, that we given a chance, we shall ensure that as legit or labeler, we shall ensure that we cause strict adherence, even to the small bars, the funders. We are going to act as enforcers, working together with the police, working together with the medical teams and local government authorities. So our plea is, please listen to our plea. We are suffering from landlords, we are suffering from the accumulating loans, we are suffering from huge water bills, electricity bills, security bills. We can't move any further without this support. Finally, we appeal to the government that, as has been said, this sector is very organized, very, very organized. And people have put their huge investments which are going to the dogs. We appeal to government to give us an opportunity to present our proposals for a stimulant package that can help us either diversify from the bar sector where we have sunk huge resources, or help us to increase on our performance, to see that whatever we do is for the good of the country and it helps in the eradication of COVID. We thank you so much. We thank the President, we thank the task force, and we thank all of you Ugandans who are abiding by the guidelines that have been given to us by the government. We thank you.